yefe omwoyo gwe mukama agumuze mirembe naye nga fa bakkiriza tugamba teyafa tigenda kufanja kusalanga nwana ne bwali mutaka era tukkiriza nti olutalo yalulwanidde ddala bulungi mpozi akwogera ku byabaddewo mu kalulu ako kyennyamiza nnyo nti Nazzikuno bagamba ng'eriiso ly'omukulu wawaddugala wewalaba era twabirivinganga nnyo twakkirizanga nnyo nti ebintu ebya bikutabuseeko mu nsi oddewo n'ofukamira wansi n'obuuza jjajja n'omugamba jjajja gw'oluddewo ensi eno waliwo ekizibu kino na kino naye kati tweyongedde mwakolanga mutya naye ffe tweyongedde ng'abavubuka okunafu oba okuggwamu essuubi nti omuntu omukulu gw'osuubira nti gwe walibadde weebuuzaako ate gwe olina omugamba nti munnange weefungudde naye ng'ogamba jjajjawo yalibadde agambye nti muwala wange oyambadde bubi kati yambala bulungi so bino abasinga ndowooza oba abato abalinga nze abavubuka myaka 35 kudda wansi balabika badde tebamanyi exactly ki ekigenda mu maaso oba na biki mwami Museveni byazaakola kati takyala asazeewo nti n'abazzukulu atandise okubeeyambuliramu kubanga luli abasinga babyogeranga nga tuwulira biwulire nti byabeeranga bwe biti naye kati bw'otuuka mu kibuga ekikulu ekya Uganda omutima gwa Uganda ebyabaddewo byonna omuli okukuba emiggo omuli okuyoola abantu kyatulagira dda from day one omubaka eyali azze gwe tugamba nti atuula agamu ku masiga oba agamu ku masiga agafuga eggwanga lya Uganda kitegeeza aweebwa ekitiibwa gwe basobola okuddira omuntu azze mu kapasite ey'omukulembeze omubaka bwa palamenti ne bamusika ku piki ne bamukulula ne bamuza essaati day one ey'akalulu katandika butandisi ng'akalulu kano baganda bange abampuliriza bannamubende tekaabadde kalulu ka ggwanga leero nti tunoonya pulezidenti wa ggwanga kabadde kakujjuza bujjuza kifo kya palamenti nga n'omubaka agenda okutwalibwayo tagenda kuwezayo na mwaka mu parliament kubanga tubuzayo emyezi mitono nnyo tutuke mu kalulu akaddaka ka 2026 kati kiraga ki bw'aba omukulembeze omuntu akuze obulungi mu myaka ng'asobola okusiiwuka empisa kuno mbuyita busiiwufu bwa mpisa n'atandika okulaga ekifaananyi ekisingira ddala okuba ekibi eri ensi yonna ku kintu kye twaligambe nti kale newobeera olaba owulira nga kikuluma weerekereza ku lw'obulungi bwa bonna n'obulungi bw'eggwanga n'obulungi bw'abazzukulu oboozadde yeesi nze siri muzzukulu we naye ayina bazzukulu ab'entumbwe ze ogenda balekawo baleseewa so kyabadde kikolwa kibi nnyo nnyo bye twalayo mu kalulu k'ekawempe ffe ng'abavubuka batuwadde ekifaananyi ekisingira ddala okuba ekibi era essaawa eno ffe nga ffe mulimu ebintu ebimu bitakyakkirizaamu okugeza essaawa eno batuleetedde okuluzinga trust mu magye g'eggwanga nze we nakulira ng'okusanga omuntu ng'akutte emmundu nganziruka nfubutuka 10 ensonga eyo baganda bange bagyogeddeko waneeno naye tubadde mu kalulu k'ekawempe nga tuyisinganya n'ab'amagye jaati mazima ddala omuntu wa wansi omuntu wa bulijjo omunayuganda ono asemberera ddala owakatale owa booda tabbangako talina kye yali akoze n'otandika omuleetera amagye agakwata abatujju kati bwe tunaba tuka ku batujju kigenda kubeera kitya otyo mwami Kayira agambye bwe tunaba tuka ku batujju tugenda ndowooza ajja kgenda mu katale ajje ab'emidaala bajje balwane so kyabadde kintu kya buswavu nnyo ku biki ebyabaddewo mu kalulu k'ekawempe naddala eri ffe ng'abavubuka naye era kyabadde kituwa essuubi abantu bangi nnyo naddala Bannayuganda bazze babagamba nti mwami Museveni yennyini yakyeyogerera nti akalulu tekasobola kunzijja mu ntebe otegedde tekasobola kujja mu ntebe ate lwaki okituba kitegeeza naawe wennyini nti weekakasa Abannayuganda naddala bavubuka mwenna gye muli nyongera obbakubiriza n'obbategeeza ekintu kino nti mwami Museveni yakyasinza okutya ekintu kye bayita akalulu era kino yennyini yavuddeyo n'akibalaga kalulu k'ekawempe singa abadde tatya kalulu teyalikoze byonna bye mulaye ebyabaddewo ejjo ekawempe wano kitegeeza ki atulaga okutya okumujjudde kubanga nze abantu bagenda ne bagamba ovayo n'olaba mutabani we nga yeewaana tulina amaanyi bw'oba olina amaanyi teweetaaga kunkakasa nti olina amaanyi omuntu alina amaanyi tagenda nga agwogerera bw'obanga ggwe mwami ewaka teweetaaga kujjukiza baana teweetaaga kujjukiza mukyala wo nti nze mwami wa wano